abantu abibadde nnyo kati byagabye kira 3.5 era abafire okay waliwo ekirala kibadde batugamba sa papa mbono abayimbi mubakubira bukubizi masimu ayina bwakugamba nti ayina tebabawa wabula atayina oli bagamba nti ndi bubi nga mulyoka mubawa ekyo bwe kiri nti nno nti nga bwemba nga ndi muyimbi osooka kunkubira simu nti musooka bakubira simu nti owaayi oli otya oli bulungi tubale twagala kuwa kawunga bwagamba nti sirina nga olyoka omuwa bwagamba nti alina mbu tebamuwa kintu kino nze nakirowoozezza bwe nti kuba okusooka nze nawulyanga abantu bagamba abayimbi tebeetagiddwa kuwa kintu kyonna kudduukirirwa tebabala mu bantu abeetaaga okudduukirira batuufu nange endowooza eyo njirina era bw'oba ontunuulira ebiseera ebisinga nze ni musajja eyeekolerera bwekiri era tondabangako mu mbeera ebeera mu kuleebeeta siri muleebeesi wabula nakozesezza ku bwongo n'endowooza nnyo ate okusingawo nensooka ngamba nti twetaaga lwaki twetaaga olw'ensonga nti bwe balanga Mr. Kisemakula ku stage ku kipande asobola okubaako Mr. Kisemakula yekka naye ku stage kubeerako abantu 20 ababa bataddewo stage ababeera bataddewo ababeera batimbye ebipande ababeera bakoze drive ababeera basitula ebyuma munange Semakula yayinza okuba yeesobola ne famire ye naye nga bali tebeesobola omwana oyo akola mmere ya lunaku nti bwemba sikola aba talina kyajja kulya abantu abo tulina bangi naye nga talina face ejja kusobola kujja kugamba muntu nti mutuwe nga nze Semakula bwe nayogera nti mutuwe ojja kuvaayo omuntu agaye nti Mr. Chwaba yayogedde tubawe naye bwampa bali balina kufunira kunze nga gwoba tofunye kitegeeza tebagenda kufuna bwemba sigambye nti twagala tebajja bbawa kuba bo tewali abamanyi tulina abaana abayimba backups tulina waliwo abaana abato abakayingira industry waliwo bannaffe ababaddemuko for sometime naye nga tebannafuna mukisa gufunamu nga ffe abamu abafunyeemu tulinayo bakadde baffe abakubedde endongo eno bambi ne babanga endongo bagiwummuza ate nga tebafunamu naye nga tebafunamu nnyo abamu tebalina bubi naye nga balinayo abantu baabwe bayinza okugamba nti kwata kiro yakawunga eno abantu bebalye so ebyensonga nagaa nti kati zikansooka eŋŋume abantu babavuma baba tebagamba abayimbi abayi musobola okuva ku mulamwa kati nakitunula munda nenga kantunula eri munda eri ebuziba era idea nebalinaokaba netwagala era abantu bagatwagala olw'abaana abo ate kyakubiri njagala abantu bamanye nti abaana abo bebayigirizaawo siffe tubazaala baana bammwe bebajja banoonya emirimu ffe gyetukolera obuyimbi si kika si clan si family wabula abaana bammwe bebajja ne basaba emirimu kati muleke kugamba abaana bammwe bafe enjala kitegeeza nti mu ngeri yonna mwabakulu muba muyina buli muyimbi alina okufuna kuba alina abagoberezi tulina abagoberezi kati bambi era nze kuva lekajja bakanonya akawunga kaabwe ne bakatwala najanaga muzeeyi mumanyi nomumanya muzeeyi ne bakakola ki ne bakatwala nga talina ddoboozi era tajja kwogera nze kati bwe nadda mu malala ne ŋŋamba mbu saagala nze ndi wakabi nnina olina bangi b'oba ofiiriza nabenkotogera awo mba ndi mubi nakitegedde kale nze nagumye oli bw'aba avuma abasobola okunvuma olw'ensonga eyo naye ng'ate waliwo abasimayiringa n'obulamu bwe mba mponyezza ne bw'okyusizza mu kuyimba kuno nze kitange teyali muyimbi ekyo kigamba nnyo abantu yali odita ng'akola mu apolo asheraton nga bakyagiyita apolo motel teyamanya nti azadde omudongo nakati abaana abayimbisaawo eno si bajime Katumba baana babalala kitegeeza ki indasitule y'okuyimba bweneeyonooneka munnaife bwe tuvaawo abagenda okuddamu okuyimba baana bammwe si baana b'abayimbi kuba tewali mwana bafire gomanye ayimba ffe tetuli baana bafire lutaaya kitoofu twali baana babasajja bali bamuofisi basibi b'amataayi balala nnyo kati oyinza okuba oli musibi wa ttaayi essaawa eno ng'oli bulungi eyo ng'omwana wagenda nkya kuba mudongo nga gwe bavumanga bw'ovuma kati
owulidde so kakati nsaba ekintu ekyo namwe bannamawulire njagadde nkikunnyonnyola si kyewambuuza naye nze nyali kubuulira sitandi yange ekifaananyi ekituufu mwe tuli nti naawe munnamawulire bwobanga oyogera ensonga eno njagadde ngikulage munda waayo okyogere okitegeeza omuntu baleme kukirabanga ffe abali selfish tusakira baana baabwe abaana abo abajja ne basiba ebipande baana baabwe abaana abo abajja ne bakuba ebidongo ne basula gita zange baana baabwe nze sina mwana akuba gita abaana abajja bambi ne bayimba backups baganda bammwe mbeera awantu nga bandi etambudde n'abantu 50 naye nga mwe mumanyiiko 4 naye ng'ate bali abasigadde 46 bonna bantu bavudde walala ate bakola lunaku asasula emitwalo 3 oba 5 lwakoze lwalya ziterekadde zisobola okubeerawo ye mawe nze ndi mugagga ki eyatereka sente esobola okuliisa abakozi bange 100 okumala omwezi oba 2 oba 3 tuleme kwewaayiriza nakwefuula bakabi tweyanziza papa webale nnyo webali eddala okutangaza eggwanga ensonga ogitegedde bulungi ntegedde bulungi nyera n'omulabya muwuliriza agitegedde tweyanziza oyo abadde papa Mesach Ssemakula nga nnyonnyola agezaako okunnyonnyola engeri gye bagabyemu akawunga kano kavudde wa Geno Kayanja yawadde sectors nnyingi nnyo yawadde abacomedians n'awa n'abayimbi so Geno Kayanja mu kuwa abayimbi Mesach ayina engeri gye yakoze Mesach ayina engeri gye yabadde ayina gy'abadde atunnyonnyolamu agambye abayimbi bano nabo bantu abayimbi si be bali awo nti tebalina kuweebwa nabo balina okuweebwa olw'ensonga nti nga ye Mesach ayina abantu nga 5 bakola nabo kati abantu abo mwe mumanyiko Mesach Ssemakula kitegeeza nti aba ayina okubanga ayina abalala bw'aba asirisi abakotogedde bali abalala webale nnyo webali ddala eddoboozi lya Mesach Ssemakula ne Sophie Gombya Mesach Ssemakula be bakulidde mu kikwekweto ekyagabya akawungu ba ebyokulya mu bayimbi bonna so webale nnyo webali eddala webale papa kubanga ofudde naawe ku ba celebrities banno okubeera nga bafuna ekyokulya tukweyanza eddala gwatugoberera weyongera okugenda mu maaso webale nnyo webali eddala